tandika kunoonyereza biki ebirikaabya abantu ate ng'olidde twatuuse dda mu ggulu. Oyagagabya wano ku nsi by'oliba okaabira. Abammwe mulowooza bwe batyo baabavuunulira mujja kuba okaabira bya wano. Yesu ndyose Yesu nentuuka mu ggulu kubanga nanoonya omulimu okumala ebbanga ddene ne gumbula. Yesu ate ne taata w'abaana mwami kakembo naye ankola bubi okundekawo. Ebyo byomulowooza bye mugenda okukaabira ebyo. Oli musiru ekyo naye kikaabya omuntu atuuse mu ggulu. Muntu yamaze dde otuka nga omujukiza kakemba yamulekawo. Musaaga. Ebyo si bye bigenda tukaabya Yesu n'otuleeta nga twabonabona nnyo ku nsi eyo tuba tujeregajereganga. Olowooza bye bigenda tukaabya ebyo. Get serious. Ebigenda tukaabya bisinga ku ebyo. Bw'oli magamaga nga mu bantu bonna abaatuuse maama w'abaana tomulabawo. Bw'oli magamaga nga maama waakuzaala mu bakazi abali awo abatuuse nga takoze eki nga tazze awaliwo enseko. Bw'oli magamaga abaana bo bana nga tebakimeekinze. Oyaganga nti abamulowooza mbu Yesu agenda kubasayira ensinga memole zammwe zibeere nga tezikola bulungi nga tobijjukira bulungi nga toli conscious. Are you kidding me? Ogenda kuba otegeera bulungi nnyo era ng'osobola okumanya nti abaana bange bataano sibalaba.